Sagala mugulenga Dogo Nation ekyamupuseko yaze ku embassy n'amala okulya emmere lwamaze okulya emmere ku embassy amanyi babadde baba wa breakfast kyamusana ne kyeggulo banansi Dogo Nation lwamaze okulya n'agamba agenda kunoona asawo kale ndowooza yabadde alina okutambula kilomita nga 7 ku bigere kale ate agenda okukomawo ng'ennyonyi ekoze ki so yayise mu staff wa embassy n'asaba tumufunire omukisa okukomawo nagamba wadde tumuwadde basi tumuyambe tumuwe basi akole ki akomewo yes naye ate ekizibu kyalina ayagala ate agenda embwazi tesobola kukkiriza mbwezi ojja kweta obulwadde mu Uganda waba ayagala alondeko kimu waba ayagala kukomawo akomewo waba ayagala kukomawo n'embwazi ezaziwa abanuku asigaleyo nenukuye ate abalala abantu bawumalukiseka bona bagenda kujja era bagenda batwala mu bagenda bayigiriza ababafunye n'entandikwa batandika okukola kuba babonaabona temugenda kubasiba ate nga basiba baki bona bakomewo bona balina amnesty bakomewo president asonyiwa CDF tabalinako CDF akwata babbi akwata balalu CDF akwata bayekera takwalagana n'abalalu yakwata bayekera abalina ebikola byogamba bo balalu anti kati Dogo Nation kitegeeza ki ensi y'embwa obeera n'ogamba nti waliise embwa n'ogamba nti oli mulalo watali mulalo yes president w'embwa ono muno omwana ababulire naye abeera ne kabineti nga yambwa kati president yabeera ne kabineti yabaminisita oli alina kabineti yambwa simanyi embwa wala embwa gyakufa n'ekaaba ne omuntu ng'oyo yedaga kyankwanzi ne bamusomesa ne bamufunira entandikwa naffe nafuna obuwa bwaffe obwa wano Buganda nabo nabuyigiriza ng'ebyakola e South Africa ogonno gwe mutwe oyo mbu minisita asobola okulimba mu kamera ng'ensi yonna emulaba nga taswaddemu wadde bwe mubagambako nga bagamba nti muvuma bwe mugambako nti bannange balamu omutwe mukalu temuli magezi ngalowooza nti ovuma bw'ogamba ku Museveni nti bannange akatwe kakaddiye obuuzebunze ofotosi oweddewo tekyamanyina biki bigenda mu maaso mu ggwanga nga balowooza muvuma bw'ogamba ku Muhoozimaana nti bannange omwenge gususse walagi kati yasalirawo eggwanga buli muntu abeera ku bunkenke lwakutya mutamiivu nga balowooza muvuma naye nga bye bituufu bannayuganda essaawa zino beebuuza kiki kye munoonye South Africa ekyabalema okukola awalala ng'abaana babadde balaajanira mu Buwalabu, Saudi Arabia, Dubai, Cambodia nga balaajana mu bataase mu bazze Uganda ne mugaana pulezidenti waffe n'atuuka n'ekkola ekivvulu afunemu ssente ayambe abaana abawala abali basiranidde mu biyumba naye nga muli awo musirise kati nze afulanda okudda e Uganda waakiri omuzulu antemako omutwe ne Museveni sikuwadde wiini ate gwe ebbala mungenda kukubira ebintu bisatu ekisookera ddala kumanyira ggwanga lino erya Dogo Nation kumanyira mbwa zange ekyokubiri kumpisaamu maaso nga pulezidenti w'eggwanga lino erya Dogo Nation ekyokusatu kulimbira mu kamera yoliwa oliwa oli eno okaaba katonda wange obulumi nga mulina bulumi Wanti taata. Okay. I don't care if I'm taken to the basement. You can kill me. I don't care if I'm taken to the basement. You can kill us if you want, but you will also join us in death later, said Tugume. Osobola okuntwala mu basement bw'oba oyagala era osobola okututta ffenna n'otumalawo naye enkomekerero naawe ojja tusangayo emagombe. Ebigambo ebyo byayogeddwa omwami Tugume era nga we tugenda maaso n'okwogerera omwami minisita wa local government Balamba Rugahara yamaze okubeera nga akakasa nti ono awereddwa okubeera nga taddamu kukyazibwa ku mukutu gwa Radio 4 ne hosti oba munnamawulire waabwe eyamuhostinze oba eyamukyaziza gye yayogeredde ebigambo ebyo naye yennyini yawumuziddwamu okumalira ddala ennaku 14 nga takola tali ku mulimo. Ensonga ngenda kujja nzikuwe of course n'ebigambo ebyayogeddwa
ku nsonga eyo tugenda kubeera nga tubitunulira mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. Kale kakati omukyala Miriam Matembe kyaddaaki olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'ayanukula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni brother we eyavaayo juzi n'amutegeeza nga bwe yagenda maaso n'okubebbera bwe yali ayingira kooti kyokka ate ne yeerabira okubebbera enkeera nga bamuwadde beyiro. Ebigambo ebyo tugenda kubeera nga tubitunuulira. Miriam Matembe tebadde na bigambo biwoomu nnyo eri President Yoweri Kaguta Museveni, omukyala akyalemedde ku nsonga y'obuyinza n'engeri enkola enfuga ey'amateeka gyefutyankiddwamu oba gyebuzaabuziddwamu okusinziira ku bigambo nga Miriam Matembe bw'abyogera. Kakati Honorable ye Lutamaguzi Semakula agenda maaso n'okubeera nga oba oli awo alabikako oluvannyuma lw'akabanga nga ku mutimbagano alabika nga ataliiko. Honorable bwe yazzeemu okulabika teyabadde na bigambo biwoomu eri omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. Mu bigambo Honorable Lutamaguzi Semakula bye yayogedde yagenze maaso n'okubeera nga ate oba oli awo akungiriza omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubeera nti mulengerera wala era mu linnya lye yamutuumye mu interview gye yabaddemu yagambye nti Kyagulanyi Ssentamu Robert si munnabyabufuzi just era yasukka ne ku level y'okubeera omuntu ono muzimu asobola okulaba mu future najja n'akuwa ebigambo gwe babigambye n'onyiiga because fenna ebiri mu future tetubimanyi kati ajja n'atugamba biki ebiri mu future either tumulabanga omulimba oba bwe tuba tuli bakkiriza nnyo tutandika okukkiririza ennyo mu muntu oyo. So ebigambo Honorable Lutamaguzi nga bw'abyogedde tugenda kubeera nga tubikutuusaako mu bujjuvu mu bufu obufaanana bwe butyo. Kakati ate ye omukulu Thomas Tayebwa Deputy Speaker wa Parliament avuddeyo naye n'alaga nti mu Parliament walabika waliyo embeera etagenda bulungi. Ye nga Deputy Speaker watuukidde okwogera ebigambo bino byogenda okwewulirirako kitegeeza waliwo ekinene oba oli awo ekigenda maaso mu Parliament ekyetaaga reconciliation abantu bano okusooka okuddamu okutuula ne baba nga bassa kimu. Omuntu omukulu oba omukulembeze w'olukiiko waviirayo ne yeemulugunya ku bantu ababeera mu lukiiko oba abatendinga olukiiko kibeera kitegeeza nti waliwo ensonga singa mubawo obudde ne mubatuuza eziyinza okuvaayo nga zirabika si nnungi eri mu maaso g'oyo akulira olukiiko ate era ng'ensonga zirabika si nnungi eri mu maaso gaabo abalala abatuula mu lukiiko. Group endala ey'abantu bannayuganda ababadde bawangalira mu ggwanga lya South Africa ekomyewo ku butaka e Uganda olunaku olw'ejjo era nga kaakati wetwogerera omuwendo gulinnyidde ddala ne gugenda abantu 5-6 sofa abakakomezebwawo gavumenti y'eggwanga okubajja mu ggwanga eryo South Africa abantu bakakimibwayo emirundi 3 oba bakajjira mu bunches 3 bajja omulundi ogwasooka ne tubabuulira omuwendo gw'abo abasobola okutuuka twali tusuubira okuba nti bajja kukozesa Uganda Airlines ne tukitegeera nti bakozeseza Ethiopian Airlines. Then omulundi ogwaddako ne wabaawo bunch y'abantu abatonotono era nayo eyatuuka. Then n'olunaku olw'ejjo era waliwo abo abasobodde okuba nga batuuka. Jjukira abo abaasooka baatwalibwa Kyankwanzi ne gye buli kati gye bakyagenda maaso n'okuba nga basomesebwa okwagala ensi yaabwe oba kye tuyita patriotism. Kakati olunaku era olw'ejjo bwe twabadde mu Lubaga Cathedral Ssaabasumba w'e Kampala Paulo Ssemwogerere yavuddeyo n'alaga obutali bumativu eri akakiiko ak'ebyokulonda omwami Simon Mugenyi Byabakama. Ono omukulu yamubuulidde kaate ng'omusezi agula essuwaani n'amugamba nti bannayuganda beemulugunya awulira amaloboozi ye nga Ssaabasumba nti abalonzi balonda naye bwe bamala okulonda omuntu alabisenga awangudde oba bo gwe babeera bamanyi nti yawangudde akalulu ate bwe bituuka okulangirirwa balangirira muntu mulala. Bino nno Ssaabasumba Ssemwogerere yabyogedde mu maaso g'omukulu Simon Mugenyi Byabakama kuba yabadde atendinze olutuula luno oba okusaba ku lunaku olw'ejjo. Ne mwami Simon Mugenyi Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda wakati mu kwewozaako oba wakati mu kwagala clarifying Ssaabasumba Ssemwogerere yannyonnyodde ensonga ze lwaki kiri bwe kityo naye church yagenze maaso n'okuba nga efa enseko. Obadde okimanyi nti eŋŋombo ya Kalonde Kakuume Kabanje eyinza okuba yalina obuzibu
mu maaso g'akakiiko k'ebyokulonda. Naye omukulu Simon Mugenyi Byabakama ategeezezza nti akalulu akaddamu okutegekebwa bannayuganda muli baddembe era kati mukkirizibwa okutuula okukuuma akalulu kammwe oba okulaba ebigenda mu maaso so that temwekwasa nti gwe mulonze awangudde awo ate si awangudde oba si alangiriddwa oluvannyuma nga akakiiko kamaze okukuŋŋaanya byonna ebimukwatako. Mu bufunze Simon Mugenyi Byabakama akonfaminze nti bannayuganda okulonda kwabwe okwaggwa ye ng'omukulu yamenye etteeka ly'okugaana abantu okubeerawo kubanga kibaweebwa ssemateeka twavaayo ne tubataganjulira ebitabo kiki ebigamba n'ensonga nga bwe zirina okubeera nga zikola ki nga ziyimirira oba nga zitambula. Kakati kanzije nkuweggulire lino and of course ndikutuuseko mu butuufu bwalyo n'ensonga endala nnyingi zetugenda okubeera nga tutunuulira abali ekyankwanzi abali mu kusoma ntegeezeddwako nti ebitabo babikwasizza maanyi basuubirwa okuvaayo ko n'entandikwa engeri gye kiri nti bagenze maaso n'okuva e South Africa mu mbeera etabadde ya kyeyagalire. Gwe mukutu Vika exclusive nyabo oba ssebo bwe wakatwegattako nsobola okusaba osubscribinge ku mukutu kubanga buli lwo subscribinga obeera ofuna latest updates ne latest information. Tubeera n'amawulire buli kadde buli ssaawa tukutuusaako amawulire nga gaakagwawo gaba gabaddewo tugafirutalinga oba tugeekenneenya ensonga ne ziba nga zituukira ddala bulungi nnyo ku simu ku kompyuta oba ku taabu yo. Munnange nno kya buvunaanyizibwa nnyabo oba ssebo video okugiwa ka like kubanga munnaye tetufuna musaala nti oba osasula decoder n'oddamu n'ogirenewinga. Kale wenkusabira video giteekeko ka like edduke kigisobozesa okubanga etuuka ku muntu sekinoomu ayagala okubanga afuna obubaka buno oba oliawo ne munne abusharingire munne munzikirize nkolemu katono nnyo bwe nti nzijawo nsimbi za bakama bange ate then nange nfune ku lwendo lw'amazzi nzije tutuule ebigambo n'emboozi tubyogere. Timu Earphones mbatumiddeko tevaawo nkomawo. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'ennyoma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma, kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba agakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi $3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 64 36 67. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Essenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Witini, gankola ne Nyondo Glim, tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport, nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural, naye n'abagala okukola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba waneeno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala lya infections, water
appetite penis enlargement, tulina manpower, n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto, tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusenkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga. Oluusi tuwuliddayo nti abantu badde balonze bulungi ne walwabo bayingiridde ate nga beeyita nti balinawo obuyinza ne batabula ebintu ne binyiiza ababalondeddwa babawaabira waabo. Budde buno bwe tulimu budde bwakweraliikirira nnyo, abantu beeraliikirira wa binaabeera bitya, tugenda wa, ono ayogera kino oli ayogera kiri, ebimugoberera amateeka ebirala tubigoberera amateeka. Alright, kakati Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala omukulu Ssemwogerere yavuddeyo olunaku olw'ejjo bwe yabadde ali wali eri Lubaga Cathedral mu kusaba okwategekeddwa olunaku olw'ejjo, era ng'okusaba kw'ejjo kwetabiddwamu omukulu Simon Mugenyi Byabakama onono nga ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga yategekedde akalulu akaakaggwa ak'obwa president bakalulu k'obwa kabona, and of course yakyali mu mitambo gy'akalulu kano ne ku kisanja kino ekitannaba kuggwako ekyamwongerwa eky'emyaka 5 era ng'ekisanja kyamuweebwa mwami Yoweri Kaguta Museveni nga president w'eggwanga lino. Kaakati Ssaabasumba yatuusizza eddoboozi ly'Abannayuganda eri omukulu Byabakama. Okusinziira ku bubaka bwa Ssaabasumba bwabadde buli very brief nga bugenda direct omukulu oyo Byabakama ng'amutegeeza nti bannansi bamanyi okulonda era bagenda mubakubiriza bagende balonde obukulembeze bwabwe, of which nabo kye bakeera ku makya ne bagenda ne bakola. Naye ekyennaku nti abantu bwe babaako omuntu waabwe gwe balowooza nti yagenda obatuusiza service, bwe babaako n'omuntu waabwe gwe bagamba nti ono gwe tusimbyeko mu mugongo, gwe tukubyeko akapapula, gwe twagala agende mu maaso n'okuba nti awangula akalulu kano, abantu bano bonna lwaki muba disappointinga mwenga akakiiko k'ebyokulonda era lwaki mwekolamu baani bano? Ssaabasumba badde yeebuuza baani abo abalina amaanyi okusinga akakiiko k'ebyokulonda nga balina obuvunaanyizibwa obuteekawo omuntu abantu gwe batawadde kalulu ne balangirira, ate nammwe nga akakiiko k'ebyokulonda ne mulangirira omuntu abantu gwe batalonze. Eno complain teri emu zibaddewo mu bantu ab'enjawulo nga bagezaako okubeera nga beekubira omulanga nti twalonda gundi balangirira gundi. Tulabyeko incidents nyingi abantu nga bafeyintingira ku tale centers ewaba wagenda okulangirirwa ebyo ebibeera bivudde mu kulonda. Era okusinziira ku Ssaabasumba yabadde alagamu ennyamivu nnyo ng'agamba eddembe ly'abantu wano libeera ng'erityoboddwa era libanga eribajjiddwako eddembe ly'okwerondera omukiise gwe babeera balowooza nti yoyo alina ebisaanyizo oba yoyo asaanidde okubeera ng'akiikirira abantu ababeera bamwesize. Naye buli akakiiko k'ebyokulonda lwe kagenda mu maaso n'okulangirira ebyo ebyenjawulo oba ebyawukana n'abantu bye babeera balonze, waba waliwo omutawaana munene. Kakati ng'ekibuuzo kisigalawo, ani ddala alina amaanyi nga n'akakiiko k'ebyokulonda kamutya akeera ku makya n'agamba nti mulonze Ssekajugo nti kale Electoral Commission ku Tale Center katubalinde, presiding officer muba muli awo nga mumanyi bagenda langirira Ssekajugo wammwe gwe mwawadde akalulu ne balangirira mu nti Muzamiru yawangudde akalulu, Ssekajugo yakutte ekyokubiri oba yakutte ekyokusatu, ne mubuuza results zakyuse ddi. Abantu bagenda okulonda okuva ku makya mpaka essaawa ez'ekiro
nga wonna alidinza akalulu bamumanyi bugenda okuziba akalulu baba bakalangiridde mu kiro we bukeerera ku makya ng'abantu ebintu byabavudde ddadda ku ebyo babadde balowooza ng'ensi yakyuse akalulu ng'omuntu omulala either yabadde namba 2 namba 3 emisana wonna wali ng'ate yakulembedde akalulu era bukya ku makya nga gwe balangiridde. So mwami Byabakama wakati mu church okwewozaako agambye nti nze temugenda kunyigira migwa ensonga zaali bweziti oba ensonga zibeera bweziti. Oyo yenna awulira nti bamubbye, oyo awulira nti akaluluke abadde akalina, naye ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda ne tulangiriramu omuntu omulala waddembe okuddukira mu mateeka gye gamulagira okuddukira, era amateeka gakulagira kuddukira mu kkooti ofuneyo obwenkanya, naye togenda n'okola ebikolwa eby'effujjo oba n'okola ebikolwa ebirabikanga ebitagoberera mateeka. Bw'ati omukulu Simon Mugenyi Byabakama watugattiddeko nti bwe muba muwulira temubeera bamativu musigala mwaka kunkuna nti Electoral Commission erangirira mwoyo gwe mutaagala. Kakati akalulu akaddako bannyabo ne bassebo mukkirizibwa oba mukkiriziddwa okujja okubeerawo, temuvaawo nga mulonda akalulu kammwe. Jjukira okubeerawo okulaba akaluluko kookubye nga kalangirirwa mu kalulu akawedde kyali kizibu, era waliwo debate nnene nnyo lwaki wali badde ogaana omuntu okubeerawo okwekuumira akalulu, kiki kyobeera okukusa, nti n'etteeka ligamba ki ku nsonga efaanaganako bw'etyo, nti etteeka ligamba omuntu waddembe okubeera meters 2 n'ayimiriraawo n'atunula n'alaba ebigenda mu maaso kaluluke n'amanya nti tuwangudde oba batuwangudde, omuntu waddembe okujaganya ng'owuwe awangudde. N'ebyo byonna ebikuweebwa obusemateeka ku mulundi guno bwe twadde tukuba akalulu, ebintu ebyo byagezaako okubeera nga bitangirwa, era abantu abamu ku polling stations ezimu bafuna obuweerero bo basobola okuwitina ensinga. Polling stations endala ng'eziri mu matawuni n'ebibuga ezo zo tezasobola kukkirizibwa abantu kubeera nga bamala okulonda ne bayimirirawo. Omuntu wamalanga okulonda ne bakugoba misinde n'odduka n'odda ewaka. Kyabanga kizibu okumala okukuba akaluluko n'otuula bwoti n'olinda, nninze kulinda ssaawa za lwaggulo nga balangiridde akalulu kange, ndaba oba gwe mpadde oba ne bannange gwe bawadde akalulu y'oyo alangiriddwa. So kompeko ku bigambo by'omukulu Simon Mugenyi Byabakama, and of course nawe mu comment section ompe ndowoozayo, olowooza abakulu barivizingidde mu kalulu akaggwa ne bagamba nti obululu obuddako abantu babeerewo nga bwe gwabanga, oba abantu baagala Electoral Commission eyagala kakasa abantu nti akalulu kammwe nga bwe mukatuwadde naffe bwe tukabaddiza. So kompeko ku bigambo by'omukulu Byabakama. Njagala bategeeza tubakakasa kintu kimu nti eggwanga lyaffe litambulira ku mateeka. Nkiddamu, eggwanga lyaffe litambulira ku mateeka. Ekyokubiri, tere muntu yenna ali waggulu w'amateeka. Sisitimu ya kooti weere kyakola. Abo bonna abataataganya ebyokulonda oba beyingirira mu byokulonda so nga tesibuvunaanyizibwa bwabwe, bw'abanga akoze ensobi tumutwale mu buga z'amateeka. Okwawukana akali akalulu akawadde ku mulundi guno, bw'omala kulonda toddayo waka, beera waawe. Toddayo waka, ngero beerawo. Sigambye ng'obeerewo kakuume bukabanje, nedda. Ndezotegedde beerawo akalulu kongo okakubye, naye takugamba nti beerawo okakuume okabanje oba okalwanirire. Eyo eŋŋombe akugambye giveeko gyesonyiwe. Sigala fokasiyo ng'ogitadde ku kukuuma kalulu, kubeerawo. Obeerawo naye tokkirizibwa yadde kakuuma, naye beerawo. Eyo neyo ensonga. So mu bigambo bya Ssaabasumba nga mbivaako mu bufunze yabadde abuuza bye mulangirira nga temubiteerayo bantu kukakasa mitima gyabwe kuba nga misiimu nti akalulu nga bwe twakakuba akalulu bwe bakalangiridde n'obukakafu okugeza nga DR forms
ezisembeddeyo ddala oba ezikuŋŋaanyizza akalulu nga bwe katandika ziri A, B, C, D. Kakati abantu singa mubamu omukisa ogwo ogutunula ku DR forms zaabwe kitegeeza bagenda kube babuusabuusa nti gwe byolangirira obijja waze emboozi ezo ezibaddengawo emabega nti gwe byolangirira obijja wanga totuteerako ko bukakafu bubakinga muntu oyo gwobeera olangiridde. Otherwise ebintu tebigenda maaso na kubeera nga bitambula kyenkanyi mu bufu obufaanaganako bwe butyo. Bwe tuvaawo side zizaawo omukyala Miriam Matembe sister wa President Yoweri Kaguta Museveni abana ababiri nga bwe bagenda maaso n'okubeera nga beeyita president of course mu gundi gye yabaddemu ejjo national address yavuddeyo n'ategeeza oba n'atangaaza eggwanga nti omukyala Miriam Matembe yamwewuunya nnyo okulaba nti ajja mu kooti ng'abebbera. She was leaping, yes, ng'abebbera naye ate kooti bwe yamuwa enkeera akakalu kaayo omukyala Miriam Matembe n'atambula bukolokolo n'asimbula nga yeerabidde president yagamba nti yava ku scene oba ku script. Ekitegeeza nti omukyala Miriam Matembe yali atambulira ku ki? Yali atambulira ku script. Kati ebigambo bya President Museveni byali bwe biti. Then nzije nkuwa okwanukula kwa Miriam Matembe nga bwe kwali. I could even see my sister Matembe limping into the court. When she was coming in the court, she came limping. I was worried. But forgot to limp. When she was leaving the court, she walked. She had forgotten to repeat the scene. I saw the video. Therefore, those who want to know the truth, wait for the trials of the accused people. That's what you should do. You should all be demanding abantu mbalete mu kooti tuwulire amazima. Omulimba ali ludda wa. That should be the demand. All right. Kakati ebyo bye bigambo bya Mwami Museveni ku mukyala Miriam Matembe. Kakati n'olunaku olw'ejjo Miriam Matembe naye yavuddeyo n'ayanukula Mwami Museveni as his brother nga bw'annyonnyola. Sooka ontereka omukyala Miriam Matembe ng'obubaka abutunnyonnyola. As I listened to my brother Museveni's national state address, in which he made a mockery of me, and he even laughed after his son had captured me, disrespected me, and mistreated me in his whatever they call it. But as I was considering and calling upon my God to help me and calm me down, he reminded me of the story of Abel and Cain. When, after killing his brother, Cain declared to God that he was not a keeper of his brother. So I imagined my brother Museveni was revealing to the state that he's not the keeper of his sister. So now, I would like to remind my brother of that very curse that God declared upon Cain, and invite him to respond to God like Cain responded
when his sentence was a bit reduced. Otherwise, I am praying for him. I forgive him and his son because they do not know what they are doing. Mubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Bigambo biri mu bitabo bitukuvu. Era bikozesebwa nnyabo abanyikira enzikiriza mu bo. Omukyala Miriam Matembe agamba nti asonyiye president ne mutabani we kubanga tebamanyi kiki kye bakola. Mu bigambo bye atututekoko mu Bible omuli Cain ne Abel. Nagamba nti okufaayo okwo okuli awo Mwami Museveni amwewunyiza bwewunya kubanga asekerera busekerezi mu mbeera eno omukyala gyalimu. Era mu bigambo bya Miriam Matembe agambye nti yeewunyiza okulaba nga President Museveni asekera mu mbeera yamutuusibwako mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Era nga agamba ye bwe kiba kimuwa buwissanyu agenda kubeera amwewunya n'amusindika agenda asome alabe ebyaliwo ku Cain ne Abel nti Abel yalwanirira nnyo Cain. Abamanyi verse eyo musobola okubeera nga mugitunoonyezaako ne mubanga mugiyisaamu oba oliawo amaaso ne mumanya kiki omukyala former minister Miriam Matembe kye yabadde agezaako okutegeeza oba message kyentuufu gye yabadde asindika eri Mwami Museveni. So byonna ebyamutuusibwako ye akakasa bulungi nti yali muduumizi wajje General Muhoozi Kainerugaba ate nga mutabani woono eyabadde amukola ki amumonkinga kuba ye akuyise kumumonkinga embeera ezo tekyali mulumye nnyo. Era of course tekimulumye kubanga agamba bano ababiri tebamanyi kye bakola era mu bufu obufanaganako bwe butyo abo yabasonyiwa. Ndowooza ne besongerako ku bigambo bya mukyala Miriam Matembe mubitegeeredde ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati bwe tuvaawo awo omwami Honorable Lutamaguzi Semakula alina obuba. In fact katusookere ndowooza ku bantu abavudde South Africa abalala ekibinja ekyokusatu nakyo kyamaze okuguka olunaku olw'ejjo okusinziira ku mbeera nga bweri. Abantu abatuusiddwa olunaku olw'ejjo babadde 255. Jjukira nti omulundi ogwasooka ekibinja ekyasooka kyalimu abantu 273 kyekyo ekibinja ekyasookera ddala okutuukira nga kyakozesa Ethiopian Airlines ne kigguka ku kisaawe ekyennyonyi Entebbe era nga ku olwo baayanirizibwa abakulu baali bakuliddwamu Honorable Aruna Kyeyune Kasolo nga ye minister akola ku nsonga z'ebweru mu kiseera kino akolanga kubanga ali ku acting. Then ekibinja ekyokubiri ne kijja wano nga wakayitawo olunaku lumu okuva ku luli olwasooka abaasooka okutuuka ku luno bajja abantu 32 bajjira mu nnyonyi ya Uganda Airlines. Nabo ne babanga batuuse wane Uganda. Then abalala abazze ejjo be bantu 255 omugatte ne guwera abantu 560 abakakomezebwawo okuva mu ggwanga erya South Africa. Jjukira nti abantu abawerera ddala nga 102 n'okusoba bebeewandiisa abaagala okukomezebwawo e Uganda okusobola okudduka ekibabu oba ekibambulira ekyagwa mu ggwanga gye babadde bawangaalira eyo e South Africa. Ekibinja eky'abantu 273 abaasooka baatwalibwa ekyankwanzi okwongera okubeera nga bababangula okubaagazisa ensi yaabwe n'okubalaga ebirungi oba oliawo ebiri mu ggwanga mwe baali bafuluma okusobola okugenda ebweru w'eggwanga. Kakati n'ekibinja eky'abantu 32 ekirala nakyo kyavugibwa ne kitwalibwa ekyankwanzi ne kyegatta ku bali 273. Kakati n'ekino ekibinja ekyatuuse olunaku olw'ejjo eky'abantu 255 nakyo kimaze okubeera nga ate kyolekera mu bitundu ebyo ebyekyankwanzi basobole okubeera nga bababangula. Ababaddewo okuwelcoming oba okwaniriza abantu bano abakomyewo twafunyeeko omukulu ayokola nga ayogerera eggye lya ggwanga erya UPDF Colonel Chris Majezi yabaddewo nnyo ku kisaawe ky'ennyonyi era abuuzaayo akatambi oyo golaba ataddeko galubindi abuuza ku bantu oyo ye mwami Colonel Chris
magezi yakola nga ayogerera eggye erya Uganda People's Defence Forces. Mpozi n'abakulu abalala okuva mu Foreign Affairs nabo bazze ministry eyo n'abakulu ba government ab'enjawulo, and of course babaddewo okusobola okukakasa nti baaniriza abantu abo. Abakomyewo mu katambi akamu balabiddwako ng'essanyu libabuganye era nga bakitwala nga kyewuunyo okubanga bakomyewo ku butaka Uganda, era bamu balabiddwako nga bavunnama wansi bwe bakiisinga oba bwe banywegera ettaka okwongera okulaga omukwano n'okussa ekikowe ekyokuba nti finally nkomyewo ewaka, finally nsimattuse okubeera nga nzitibwa mu bufu obufaanaganako bwe butyo. Era mu ekyo ekibinja eky'abantu 255 abatuuse olunaku olw'ejjo twasobodde okutegeerako sitole y'omukyalo omu eyalombojjezza engeri gyayise mu South Africa mu kaseera ak'ennaku zino ezibaddemu okutulugunya n'okugoba abaddugavu mu South Africa nga bagoba abagwira buli omu adde gye yava. Omukyala yalombozze ennaku buli muntu n'awulira nga oba oli awo kimukutteko. Omukyala oyo yagambye nti alina abaana 2 wamu n'omwami we, naye ye yasobodde okukomawo n'abaana. Omwami teyasobodde kukomawo olw'ensonga nti baalumbibwa ekibinja ky'abavubuka abasobera ddala mu 6 ewaka waabwe we babadde bawangaalira mu South Africa. Oluvannyuma ne wafunika embeera eswaza buli muzadde gye tusobola okulowoozaako, etugamba nti ekikolwa ekyatuusibwa ku mukyalo ono kyetaaga okuba nga oba oli awo kivumirirwa mu ngeri ekyasinze okuba ey'omulembe. Omukyala yagambye nti abasajja 6 bwe bayingira ewaka mu kasambattuko kano akaliwo e South Africa, 4 ku bo baamukozesa, baamurepinga mu maaso g'abaana be. Ekyo nno kya nnaku era kikwasa ennaku ey'ekitalo. Omuzadde ne bakugyamu engoye ne bakwebasa awo mu maaso g'abaana bo, abasajja 4 agasibye emifumbi ne gatandika okukozesa, omu bwakuvaako ng'abaana bo balaba nadda wali, omulala naye n'akugwako ng'abaana bo balaba nadda wali, n'owokusatu naye n'akola ekikolwa kyekimu nadda wali, n'owookuna n'atuusaako ekikolwa kyekimu nadda wali. Agamba ye taata w'abaana teyasobola kugumiikiriza mbeera eno, era batuuse kuva mu ggwanga lya South Africa kukomawo ku butaka e Uganda nga taata w'abaana tamanyi oba mulamu oba mufu, naye emboozi eyo yabadde yakunyolwa nnyo, yabadde ya kaseera ka kwewuniikirira eri abo oba oli awo abamanyi famire y'omuntu ono. Tamanyi oba yafunye obulwadde. Jjukira eggwanga lya South Africa lyerimu ku eryo gwegamu ku mawanga agasinga okubeeramu abalwadde b'akawuka akamukenenya oba akawuka akaleeta obulwadde obwo obwa siriimu. Kakati abantu 4 ne bakozesa nga tosoose kubakebeza, tebibadde bya kyeyagalire. Of course embeera eyo esobola okutraumatizinga, osobola okugyamu obulwadde oba oli awo obuli physical n'obwo obutali physical. Ekitiibwa gwe nga maama obeera okifiiriddwa mu maaso g'abaana bo, and of course n'abaana entiisa eyo gye babeera bakuze gye balabye ebeera ekutuusiddwako ebakuliramu beba abaana bwe bate bafunye counseling bulungi, abakula nga balina omutima nga baagala okuwoolera naye nga tomanyi na kituufu kye baagala kuwoolerera. Kakati bw'obeera tofunye counseling gy'owadde baana bano nga y'amaanyi, bw'obeera tobatadde mu healing process ey'amaanyi okusobola okukakasa nti bavaamu memory eyo, oba bw'ebe basigaddemu basobola batya okugikontrolinga, ogenda kusinkana nga akaseera kabeera kazibu nnyo eri abaana abo. Honorable Lutamaguzi Semakula oluvannyuma lw'akabanga akaweranga ku media takyalabika, tamanyiddwa kiki kituufu kyaliko kubanga mujjukira akalulu baakagezaako okubeera nga oba oli awo bakamuyisa kuli talaba, era akalulu ne baba nga bakamumegga, ekyennakaseke ne bakimuggyako mu butali bweyagalize, era yavaayo n'agamba nti omukulu gwe balangirira yabba bubbi kalulu, teyagenda mu maaso na kumuwangula mu mazima na bwenkanya. Kakati Honorable Lutamaguzi Semakula mu interview gye yabaddemu ne Mwami Mukiibi Hope yategeezezza nti Mwami Museveni
yali badde oba oli awo alabira ku mwami Kyagulanyi nti si muntu wa bulijjo. Kyagulanyi yafuuka ghost, yafuuka muzimu. Agende eyo n'alaba ebiri ewala n'ajja n'abibawa wano mwe ne mulowooza nti lubalaato. Ebigambo byeyogera emyaka oba ebiseera ebiyiseewo mugenda okutandika okubi experiencinga nga mu kaseera we yabyogerera mwali temumukkiririzaamu. Ebimu ku ebyo asobodde okubeera nga abimenyaamenya era n'alaga n'obutali bumativu bwe era si musanyufu tabadde na bigambo biwoomu eri omukulu omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Soko tuweko ku mboozi eyo ate nzije tweyongereyo n'amawulire amalala tugalina mu bujjovu. Wamba ne Matembe. Ate Matembe yani. Why? Ogamba Matembe bamuwamba. Toula baba nadini bakolako fujjo. Ne TV zikola mazima NTV bazikala. Matembe gwoyogerako mu maaso gaabwe yani. Yali minister. Anti yali minister waabwe naye yani bo. They don't respect any rights. Ekizibu ekiriwo wano nti mwe mulowooza tuli mu mbeera ya bulijjo mpulira abamu bagamba rule of law. Where is the rule of law? Nga ne constitution eri suspended. Kasita omukulu constitution yonna agikuutizza tetukyalaba mu kinyusi kiri mu constitution. If someone can suspend the constitution indirectly, what about arresting senior citizens? Is it new? Bw'okiraba ekyo kyanjawulo nnyo nti Matembe bamukutte ng'olaba abaana abato be bayita ba minors babakwata ewa Honorable Muwanga Kivumbi mu biseera by'akalulu minors nga basoma. They have hardly reached 18 years. Tebanaweza myaka 18. Nene babatwala ne babateeka mu komera nenga bamanyi those are trumped up charges babateekako ng'oyogerako no senior citizen yali nabo bakuuliriza. Omuntu atasobola kuuliriza ba minor n'omugamba nti bano abaana obattira future ng'oli mu kawungeezi bo bali mu makya gaabwe. Can they get bail? Oba muwulira mubaagala nnyo ne mubawa bail olw'okuba basoma their minors ne basoma nga bwe mubeetaaga they can pick them ne batwala mu kooti zammwe. Kati gwoyogera ku ekitiibwa Matembe abo bonna weebali tewali wano omuntu atagenda kutyoboolebwa. Because the direction you chose was the direction of compromise. Abalivuddengayo okwogera bonna babakuseeguze. Museveni mwenna abategeera. And he knows your weaknesses. Nze omu kubeebaza pulezidenti wange Kyagulanyi newakubadde ali bweru w'amawanga. I still confess Kyagulanyi is my president. Nze omu kubamwebaza era nayogeranga nnyo naye nensalawo obutaddamu kwogera naye ebbanga nga olw'okulaba nti no baalinga bamuyigga nga bayinza okugamba oba batrakinze ku simu ki okulaba gwayogera naye ne bamanya naye njagala kwebaza nnyo Your Excellency Kyagulanyi olw'okwolesebwa kuwalaba n'odduka wano gwe baali badde baakutta dda kubanga ebirooto bya Kyagulanyi byatuula mu monarchy yaabwe gye badde bazimba ne empire. They feel that they are not safe. Okubirudinga omukulembeze okutuuka ku level ya Kyagulanyi it takes years. Yes. Kati gwe singa baali bamaze okutemula there wouldn't be any hope. Kubanga bano bannaffe abalala betubadde nabo wano balindirira bukunkumuka n'abakyala ne walagi ne baba ne bakyamuka and they have lost it all. So you remember ebiruubirwa bya Museveni zimba bwakabaka bwe wano. Azimba obwakabaka bwe wano. Kakati bw'aba omuntu azimba obwakabaka bwe wano n'ojja obulinnyamu aba alina okukolako era wakola ekimu. Omanyize nabagamba Kyagulanyi zinoti gye Kyagulanyi yusi nga mmwe gwe mulaba Kyagulanyi musambwa olya sebo Kyagulanyi musambwa Wine musambwa Bobi Wine musambwa mwababadde batakimanya abalowooza mbu Bobi Wine muntu Bobi Wine musambwa Bobi Wine oba His Excellency Kyagulanyi Sentamu is not a human being, is a spirit. Alengera wala mantu waliwo ebintu byakoze abamu ne twebaka ne twebuuza nti omusajja ono ekintu kino yakijjeewo akikoze atya. Naffe tukitegedde luvannyuma nti Bobi Wine musambwa si muntu wa bulijjo era wali asobola okudduka ku basajja bano
ku lugujjukujju n'oluyayeyaye lwabwe ne bainfoma kuba abamu twategeera abamu babajjawo. There are some people who never see the sun again because of the escape of Bobi Wine. Babuuza yayiseewa ku magezi ge tulina kuba bo bagamba bateeka bambega buli kasonda simanyi buli ki mu mawooteri ffe twalyanga mu wooteri naye kati tutyamu buli woolabazze n'ogamba ndowooza oyo gundi bw'olabaawo bamuleesa yiye twabanga n'obulamu bwaffe obuli free naye kati buli kimu okitya kati buli muntu abuuza Bobi Wine ebintu bino byakola ebiri extraordinary akola atya bo bano balwaidingira ku kyakutiisatiisa nakola fujjo era kyova olaba ffe twagala okwebaza Kyagulanyi Ssentamu okwolesebwa kw'olina n'ofuluma ebweru bano baali badde bakuse they tried several times ojjukira ekyali Arua nga bapanze Bobi Wine yakubye emmotoka ya mwami Museveni mbuna n'agikuba ejjinja ne bateekateekawo obulabi bwamu bwawe ebyekiferefere ebyo bye bazze babazanyira ku Bongo for many years ne bataka abantu bamwe n'abulala n'apangapanga mu babadde baleese kiguleeda ne bakitega mu kkubo mu Museveni konvoyi we beeyitayo mu Kigisene ka Uganda azajalo bajayire betubalengera kakati Bobi Wine ne bamutwala mbu abadde ne mundu Arua tekoleka nze gamba bya mundu wange obeera ne mundu bane bakukyanga n'ekisongole ky'essasi bakuteekako treason kulya mu nsi lukwe ne bakebeera omusajja ne bayita omusajja omulugwala sokati yafa ne wawote ne bamugamba nti Bobi Wine yaleese wano n'aganze ni musajja mulugwala nze sirimba tebannaleeta wano mundu ate bwajja tumuwaza ne bawamba emmotoka za Bobi Wine zonna zonna ne bazitwaleyo ne baziyana isoke ne bawamba bizinensi ze gwobadde okimanyi nti because of the stand the principles of Kyagulanyi abayimbi bawerebwako mu Uganda wange yeberere alright so bigambo bya mukulu Honorable Tamaguzi Semakula kyadda kyazzeemu n'alabikako oluvannyuma lw'ennaku oba bbanga eriwererako ddala okuva lwe twava ndowooza mu kalulu yalabikako awe omwezi nga gumu kitundu n'asalawo ndowooza amawulire asooka agasale agaveemu ebigenda amaaso mu Uganda n'asigala biraba bulabi nakubanga abyekkaanyiza eyo gy'abadde ali kakati waliwo embeera eri awo mu Parliament okusinziira ku maloboozi agavaayo of recently omukulu speaker wa Parliament Jacob Oboth yavaayo n'ategeeza nti eddogo eriri awo mumuteeke mu ssaala ssaawa yonna ekintu kisobola okumuva mu ngalo n'agamba nti mumunywereze essaala esinga okubeera ey'amaanyi asobole okubanga overthrowinga eddogo eriri waali kasuka eridde ebbali ne tugamba olaba Parliament erimu eddogo nga erina n'obuuma obukebera abayitawo obuyisa okuyingira munda nga system eri wali ya byakwerinda ku byakwerinda ne tubuuza eddogo liyitawa ekyo kyatulumya omutwe era bangi kyatubobbya omutwe ne tugamba kyonna ekiri mu Parliament kirabika kisukka ku ddogo waliwo okwerwana waliwo obuteeyagaliza nenzijukira ebigambo by'omuntu omu nti yagamba obutaagaliza obusingayo okubeera mu nsi muno buli mu Parliament obujja ng'oyagala okulaba abantu abalina obujja ng'oyagala okukakasa ekifo ekituufu we basangibwa oba oyagala kuba experiencinga genda ku Parliament ng'oyagala okulaba abantu abakakasa nti nze nyina amaanyi nze nyina kino nze nyina kiri era genda mu Parliament so Parliament eyo nebanga ewulikikanga erimu entalo ewulikikanga erimu ebitagenda bulungi kyokka nga ate kyekifo kyekimu ekirina okulegislate ekirina okubeera nga kitubagira amateeka kituteeseza ebiteesezo ebirungi ebizimbera ebikulaakulanya eggwanga naye bwe kibanga entalo eziriyo zisobola kukola mpaka ku mutendera gw'obujja efitina n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo kyennyamiza ebigambo bino byayogeddwa omukulu Thomas Taiba Deputy Speaker wa Parliament era nga yabaddemu ennyamivu biyinza okuba nga biwulikika ng'ebitono biri understandable lwaki omuntu yali badde akweka ekifaananyi kye ku WhatsApp
lwaki omuntu yali badde akweka erinnya lye ku WhatsApp mu WhatsApp group ya parliament, but there is something beyond kyetusobola okulaba n'amaaso gaffe. So kompeeko ku katambi Mwami Tayebwa Deputy Speaker ng'atunnyonnyola ebigambo bino. When I go on our parliamentary group, I find a person is saved as I love Jesus. That's your profile name. Who tells you I don't love Jesus? Now, how do I start dealing with you when you can't even show your identity? You're a ghost. Even to your colleagues, you can't show your WhatsApp profile for me to know you are Tayebwa Thomas. And then, because I've gone on, when I have colleagues, I'm trying to save your numbers. All of you. You are many. You don't have an obligation of saving all those numbers. But me as your leader, I want to have your numbers so that when you call, I say, Honorable so and so, I receive over 2,000 calls in a day. I want to be picking every call. So I will need to save your numbers. So I go on our WhatsApp group of parliament. I see people, I don't know how I can save you. Should I save I love Jesus, Honorable I love Jesus? And then when you call, I say, this is the honorable member. I say, but what's your name, Honorable? So, ensonga yetegerekeka. Naye okusinzira ku bigambo bye batugamba ebiyinza okuba nti biwulikika okuba nga bibeera mu parliament, ndowooza buli omu alina ensonga ze. Abamu ku bo ndowooza batya n'okuteekako amannya g'ebika byabwe. Manyi batugamba Abagereesa nti omuntu singa ategeera erinnya lye ery'ekika mwangu wa kukuloga. Naye ate parliament nyangu era yakutegeera linnya lyoba okweka lyaki. Kubanga bw'ogenda ku attendance list erinnya lyo oliteekako. Bw'ogenda ku Google oba mu kitabo kya parliament n'obuuza omubaka wa Bujumbura yaani, era bagenda kulaga amannya n'ekibiina kye mwali. Oluusi bw'ogenda ku kibanja kya parliament n'ennamba ye y'essimu egenda kuba kweri. Kwekati awo oba okweka ki. So temuleetera musajja ate ku savinga Honorable I love Jesus. Okuba essimu abuuza onaani ogambe Deputy Speaker tammanyi nenge ekyamazima tagenda kuteebereza ddoboozi lyo. Olina okuteekako erinnya lyo. Kakati embiranye eno y'emu kweyereetera abantu okulowooza nti kyonna ekigenda amaaso mu parliament. Jjukira mu biseera bya Anita Among bwe yali avaawo ne mukyala Kadaga bano beerangira eddogo. Omukyala omwami Oboth naye bwe yazze ku ntebe yasoose kukaaba ddogo. Kakati ekituufu ekigenda amaaso mu parliament kyeki? Muveeyo tusaba mutuyambe mutubuulire. Kiki ekituufu ekigenda amaaso mu parliament? Ddogo lyeri basusseeko, okwekengeragana kwe kubasusseeko, mwagalana buli omu n'ayagala mukagundi n'egundi n'akwata mukagundi. Parliament eno erabika yeetaaga kuyiwa. Ndowooza bulowooza sigambye kuba obuyinza sibulina. Naye mmwe mu ndaba yammwe ey'ebintu parliament mulabanga eryetya okwekonjera nga kuli mu parliament. Ababaka bagenda maaso n'okweteekamu ebikonge. Bw'owulira ono kyayogerera oli n'olinda kyagamba ono owulirira ddala ng'ensonga tezikola ki? Ensonga teziraga solidarity oba ensonga teziraga bumu mu bufu obufaanagana bwe butyo. Kati awo bwe mba nkugjeewo ne nkutwala sikutegedde kyembadde ngamba nti omwami Balaam Barugahara Minister wa local government ye nannyini wa Radio 4. Kakati mwami Balaam ya suspendinze oba yawummuzaamu omukozi we ku radio eno. Waliwo omwami ayitibwa Tugume ne ku mukutu guno Viki exclusive yali azzeeko era nga council Tugume nga bw'atera okweyita ye Gideon Tugume yalabwako juzi ku weekend ndoza lunaku lwali lwa mukaaga nga akyaziddwa ku mukutu ogwa radio yaabwe. Kakati ebigambo bye yayogera bye ebisooka waggulu. Yagamba nti ye nga ye tafaayo oba bamutwala mu basement oba babatta bonna ne babamalawo naye enkomerero nabo baakubeegattako emagombe. Ebigambo byayogerwa mwami Tugume. Era mwami Tugume teyakoma bukomi kwogera bigambo ebyo byokka n'ayongerako. Kakati Radio 4 mwami Balaam
na suspendinga eyakyaza Tugume olw'okwolesa omutindo omutono nakkiriza defamatory statements ziyite ku muki ku mukutu gwe era Minister Barambara Gahara na suspendinga Mwami Peterson Kagogwe yes namu suspending namu muzamu weeks 2 nga tafuna musaala ate tadda ku mpewo mpaka nga bamaze okwekenneenya oba oli awo obusobozi bwe n'ensonga nga bwe zaatambula bwe yali akyaziza omwami Gideon Tugume ku station n'ebigambo byayogera so kakati embeera yeeyo era manager Abdul Nsereko yategezeza management akulira management yategezeza nti Kagogwe Peterson yalemwa okubeera nga akubiriza bulungi program n'okuguiding oyo gwe yali akoze eki gwe yali akyazizza era station newera omwami Tugume Gideon obutaddirako ddala ku mpewo za radio yaabwe ajesonyiwa agivireko ddala ebigambo byayogera byali bingi byali biwanvu omwali n'okugamba nti mwami Muhoozi omuduumizi w'eggye ly'eggwanga si mutabani wa mwami Museveni president w'eggwanga Jeno Muhoozi mbu bigambo bya mwami Gideon Tugume gwe baweze ku radio 4 mbu mwana wa Jeno omu mu magye ge Tanzania agakulemberamu amagye ga UPDF oba amagye gabayekera okuyingira Uganda okujjawo gavumenti ya Obote mu biseera ebyo kakati mwami Gideon Tugume ebigambo ebyo yabyogeredde ku radio 4 ne babitwala nga defamatory statements ebigambo ebikonjera nga tebirina buki bukakafu ye Gideon Tugume bwe yali ayogera ebigambo ebyo yali mu mativu nnyo era yali mu ekakafu nti yafuna amawulire agakakasa ku ndaga butonde eri omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Jeno Muhoozi Kainerugaba so ebigambo ebyo tebyasanyusa bakulu kuviira ddala ku mutandisi wa radio 4 mwami Balam n'okugendera ddala eri manager Abdul wa radio 4 okakananga bafuumudde presenter eyakyaza Gideon ne Gideon kennyini Tugume n'afuumulwa ku mpewo obutaddirako ddala awo simanyi Gideon Tugume oba anajja neetonda oba teyeetonde oba alivaayo n'akakasensi nti omuduumizi w'eggye ly'eggwanga si mutabani wa president oba ebigambo tali bikakasa oba alivaayo n'akakasa nti atwalibwa mu basement oba tatwalibwa mu basement era Gideon Tugume ndowooza naali mukubiddeko waneeno kasimu naye ndowooza obudde bumpiseeko pavini ndowooza tumalirize ensonga bwe zityo bezikoze eki ensonga bwe zityo bezitambudde so tugamba nti statements ezimu oluusi bwe ziba zikolwa mawulire ziba zeetaaga zikonfamingibwe kyova olaba ffe wana amawulire agatalina bukakafu tukugattirako akagambo mbu so bwe tumaliriza ne tukugamba tuzzeeyo kola okunoonyereza wabula bwe tuwulira eggulire nga litiisa nga liri mu mbu era oluusi tulireka kubanga tuba tetulina tetukakasiza tunaasobola okufuna sources ezimala okukakasa oba okukola okunoonyereza okugjawo eggulire lye tuba twakubye eririko akagambo mbu so n'olwekyo bwetyo bwe tutambudde omukutu baguyita Viki exclusive tukutuusako ensonga buli budde buli dakiika nkujjukiza bw'oba video tewagiwadde ka like mu ntandikwa video girayikinge subscribing bw'oba tewatwegaseeko mu butongole osobole okuba ng'ofunira ddala ensonga bulungi nnyo nnyini ddala nkujjukiza QYT health care basangibwawo Nansana batunda eddagala ery'obutonde ow'eggwanga lya China oyinza okuba ogezesezaako ku herbal medicines ezaawana e Uganda naye gezaako ko ne ku herbal medicines z'eggwanga ery'e China QYT Health Care Center basangibwawo Nansana enamba zaabwe ku simu tugenda zikuteerayo mu maaso awo osobole okubeera ng'obakubirako bakubuulire details ezisinga endwadde ez'enjawulo azironga zo zikakasizza nti endwadde ezo ozirina sina kindi osobola okugenda ku offices zaabwe oba ku ddwaliro lyabwe eryo ne bakubuulira biki bye bakola
oba osobola obbakubira ku ssimu zaabwe be bannaffe abo aba QYT Health Care. Kakati Kibira Construction Company Limited bakugamba nti bo bazimba amayumba, bakola renovation, bagenda maaso n'okubeera nga basimenzizi, batunda amataka ag'ebyapa, sente zosasula zogula ettaka zemba mwalamuza zezo sente zokomako okusasula. Tebaliiko mbusooka oleete transfer fee bw'ate tuweeyo akakadde bwe mugamba nti poloti ya miliyoni 25 yakyapa mu ngalo olusasula miliyoni za 25 n'ekyapa kyo bakikuwa. Poloti ez'endagaano bazirina era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 5 era nga poloti ez'endagaano nazo ziyita mitendere emituufu bakwanjula mu LC era ne LC ne kulaga nti ettaka lyoguze teririnaako mberebeezi so nga ate beebuuzibwa nako consultation osobola okuba nga obeebuuzaako ensonga ne ziba nga ziggwa bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati bawo baganda baffe aba Nyondo Skilling Center balina essomero eribangula abaana n'abantu abakulu mu by'omutwe oba mu mirimo gy'omutwe oba emirimu gy'emikono. Bakuyigiriza okukola liquid soap, bakuyigiriza okukola shampoo, bakuyigiriza okukola ebizigo, bakuyigiriza okukola kando, bakuyigiriza okukola ebintu bingi nnyo ebizingiramu emirimu gy'omutwe oba emirimu gy'emikono. Kakati tebakoma okwo, balina ne kye bayita Nyondo Gleam. Nyondo Gleam bayina ebizigo ebigogole ensusundo za skini yange ensangi zino mugiraba eyawukana ne ya 2024 bwe nali nfaanana. Nyondo Skilling Center bajja kusomesa nawe gokola ebizigo nga Nyondo Gleam byekola. Kakati Nyondo Gleam basangibwawo Kitemu Kisozi, bw'otuuka ekisozi ku Masaka Road awo Kitemu ku kamera baba basobola okudirectinga. Bayina ebisulo ebirungi eri abo ababeera bava ewala abaagala okusoma. So nga ate bwe nvaawo ne bakama banga abalala lwaki temuzikiriza ne mbaleka mubeere bulungi Lugaba Ddunda abankuumire mweraba. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi abenyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi 3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 4 36 Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Essenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogeza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Witini, gankola ne Nyondo Gleam, tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport, nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural, naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno
za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusenkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga.